Hi and welcome to Dark Pro Studio. I'm Dag and Shin, 2006. Hi, I'm Shin. Today we celebrate with Infinite Band launching its new album, Bobo and Mateka. Welcome for the show.
Praise God Church. Mukama from mulungi yebazibwe nnyo. Mujje baleke emirimu, Mukama yebale aba atutuusiza leero nga tukyali balamu. Mukama yebazibwe nnyo mwenna, mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu, mwebale kubeerayo, Mukama yebale okikola, n'abatuusa olunaku lw'olwaleero nga mukyali balamu, nange ndi mulamu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogw'2021 n'omwezi gw'omusanvu gugenze, tugusigazaako ennaku ntono nnyo tube nga tugumalako. Twebaza Katonda agutuyisizaamu okuva gye twava okutuuka olwaleero. Ogw'omunaana twagumuwadde neera ayongera okutuvuga kubanga atukoze bulungi nnyo. Nina olwaleero akalango kenjagala okuyisaawo, naddala mu abali e Turkey. Waliwo omukyala bamuyita Hanira Nalutaaya anoonya mwannyina ali Turkey, yakoma omuwuliza mu mwezi gwa mukaaga. Ab'e Turkey mutunoonyeze ku mwami gwe bayita Ssengonzi Ivan. Ssengonzi Ivan bw'oba gy'oli bambi kubira abeewammwe bakunoonya. Beeraliikirivu nnyo, tebamanyi kikufaako. Oba olina ekizibu babuulire, oba olina embeera gy'oyitamu babuulire. Ssengonzi Ivan amumanyi, ng'omanyi Ssengonzi Ivan banga osobola omutracinga waali, okube ku namba zino +968 9 17 24 39 9. Njiddamu kuba ku +968 91 72 43 99. Oba eye Uganda kuba ku namba +256 777 000 264. +256 777 000 264. Ssengonzi mukwano bakunoonya banno. Ŋŋendagendako newa Ticha Lumbuye mugambe. Olwaleero Ticha Lumbuye gyali. So akalango kano abantu ba Ssengonzi kanve wano mukaweereze Ticha Lumbuye naye akateeke mu program nga bwakina bakisobose, simanyi, ngenda mumusaba tulabe oyo mwana wawaali. Yes, njagala okwebaza Katonda kubanga nkuumye. Waliwo abantu abanoonyezaako leero nga baŋŋamba balabye, banenze siri Dubai ndi Kata, balabye ku Facebook nti simanyi bw'oba aba Nigeria oba abaddugavu basse omuwarabu mu UAE ne bamutta, kati bakwata buli muddugavu ayitawo, ne bagamba tusooke tunoonye ASP ye tusooke okumanya oba waali baba mukutte. Nze siri Dubai, ndi Kata era ndi safe, ndi okay. Ensonga lwaki wendi wano. Olwaleero yes, njagala okwetondera abantu aba YouTube gye obudde wano bwannemye, nesiteekayo mangu video. We nagiteereddeyo ya downloadinzeko kitundu nendaga nti eweddeyo. Ab'oku YouTube video y'eggulo mwagifunye ng'eri half, yasigaddeyo dakika nga 18 ku 16 ku 18 zasigaddeyo mu maaso nezita downloadinga, naye tetuna kyakukikolera. Enamba eri ku Facebook, so ku YouTube yabadde ya kitundu, but it's okay, tujagendera awo, sisobola kuddamu gidownloadinga giteekayo. Leero njagala kudduka misinde njogere ku bintu biwerawerako. Leero njogedde ku God is timing is the best. Time ya Katonda wa timingira ekintu we kikutuukirako, ekintu kyo we kijjira we wabeera watuufu. Maze oteekayo video nendaba ng'ekyawandiikibwa sikitaddeeyo, ebyawandiikibwa sibitaddeeyo. Okay, tujja kukuba Rabadoba style. Buli kyawandiikibwa kinjogerayo ky'oteekawo gwe, kyowandiika mu notebook yo, kyenayogerako ky'onootinga mu notebook yo. Bwe bityo. Tulabe oba musoma ne Bayibuli. Yes, bingi nnyo ebiri ewaka. Tubisooke muki? Politics.
politics mungi nyali ewaka oluvidi etandise sina kyala kyandinda kubanga obudde tebutumala ate nga tukubyeko n'akayimba waliyo embaga waliyo obugenyi nti ali wangula mukama ajja kumukulisa ensi amukulisa ennaku y'ensi amwambaze engule akakayimba kamwoyo atakategedde kamwoyo nnyo nti waliyo embaga oluvannyuma lw'okuwangula Katonda atukwate mu ngalo atukulise nti mwana wange webale kusingula webale kuwangula. Yes, mbadde nzivunulira abatabitegedde bulungi. Now bingi nnyo ebiri ewaka batuteze video mbu Museveni yatuwishingidde happy Eid. Ate abalala bagamba tebabalimba ono omusajja tumunoonye mu bicupa. Ebyo saagala byogera bajja kunnoonya bannange saagala bintu bya kunnoonya munnange nga nkulabira nga bagamba temukkiriza oyo si yeye eno era bannaaye tugenda kutandika campaign kati kuba kino ekintu gye kiraze kitubuzabuzizza #free Museveni. Tulwanyiridde abantu bangi ne #free Museveni omusajja yabula lwabwogo free mukoddomiwo heno nawe lwabwogo omuntu atatya gundi sezaalawe #free Museveni omusajja tumulwanirire tujja kudde ngo omusajja takyalina ddembe lya buntu abaana bamusalako agasajja gamusalako free Museveni #free Museveni nga musobola obikolera aba people power dera temuli mukisa temusobola kuyamba musajja muzeeyi atali kayamba at least free is dead body bannange tumuziikeko kino ekintu gye kiraga awe tulaga kulwanirirako omusajja tumulwanirire yatulwanirira mu kinaana oyo musajja yatulwanirira mu kinaana bannange #free Museveni kuba kati kinatugasa kyokufuna omuntu ng'akunkumusaweddewo ebyo ebintu si birungi. Kakati bulijjo mbagamba ngenda nembagamba bannange aba NUP n'abaagala enkyukakyuka temukola ki temuggwamu maanyi muzukuke mulabe nga bwe tulaba nze kyovulaba nsaba essala nengamba mukama babikkula amaaso balabe nga erisa bwalaba nga mwemuwakana nnimba okusooka bendaleka nsooke nsimbewa wakati waliwo omuntu agambe waati nze mwana gwe bwe mba ndaba vidiyo zo ne bwesirya onyumira nseka mbeeraawo nenseka waliwo mwangambye ali mu kiyumba kya muwarabu nti akamwenyumwenyu nkafuna mpuliriza vidiyo zo bwe zimala ng'ennaku yange etandikiraawo kati bwe mpulira ng'ennaku ennyinze nga vidiyo yo njiddamu emirundi nga 7 nsobole okusekako kaseko onyumira naye muwulire kino saagala tunyumirwe bunyumirwa njagala tuyige ekintu kyonna information is power mindset kiba kigambo tusooka na kigambo okuchenjinga ebintu byonna bino ebigambo byentogera si byakukyamuukiriza kusekamu busesi tuyite mu lunaku nedda bino ebintu byakuyiga tuyige ebintu ebitutwala mu maaso tetwogera bwogezi jjukira njagala ombulire bwe wasasula school fees zo n'ogenda ku ssomero headmaster ne bateacher balina kye baakwata ne bakubikkula obwongo ne batuuzaamu ebintu ebiringa amayinja ne bagamba ono omwana kati ye mugezi asinze banne ne bateekamu ebintu ebiringa obuwunga ne bagamba kakati gano amagezi katugateeke muno nedda teacher yaddanga eri ku lubaawo ne yeererejja n'awandiika obuntuntu munda muggwe ne bukula ne bufuuka ensonga kwogera ekigambo wano tetujja kunyumirwa tujja kuyiga ate tukole kati eyo nja kuddayo nga ntandise wali phase 2 ey'okubiri nga nvudde mu kiggula kamooli mukama wange alina kiggula luggi kati nze kanzigule kamooli otuwewewe otutonotono tuyite omanyi n'akamooli kalina amakulu ku nnyumba lw'olyebaka mu nnyumba nga teriiko kamooli ez'abawarabu teziriko bumooli naye zirimu esi zirimu biki esse representinga kamooli kalamba ssebo kati kanzijewo ekigula kamooli kino
kakati bulijjo tubagamba bannange abasajja twabanyiga ne tubakwata ne tubafunza ne tubateeka mu ngalo zaffe ffe tufuga ne muwakana ne mbagamba Museveni yagula bitiya gaasi n'agula emmundu n'atendeka abasirikale bangi nnyo nange nno omwo mwe nali ŋŋendedde nange yali antutte nze ndi afande kaseti omanyi gwe bayita afande kaseti yoyo aba akulira okuyimba ku pareedi gwe buli lwondaba ng'omanya ennyimba zituuse essaawa ya kusanyuka piga mago cha piga makofi cha pole pole mafunzo pole vijana au ng'omanya ntuuse afande kaseti gwe kasitondaba ng'omanya kati ssaawa yakubiibya ne bwemba nga babadde babakubye ekibooko anti b'abasirikale bakola bati afande bamala obbakuba kibooko awo ng'ayita afande kaseti nga afande kaseti ayingirawo okubajjako buli obulumi bwa kibooko nga mulyoka muyimbamu awo eya nyama tararasiyo echana chenapanga muchere awo ne mumanya mugenda kulya muchere kwolwo si kawunga embooko ne zibula kati nange omwo mwe yali antwalidde munenga Museveni atendeka majenga agula mundu ng'akola atya bimudibiridde olutala abaana balukyusa ne balujja mu mundu talaba gwazikuba talaba kati ebintu byakyuka kakati akoze bwati NRM ekoze bweti oli yafa kakati bakoze bwe bati mbadde ndi wano waliwo mami wange ampereza kantu nangamba sooka olaba akantu ako kalimu amakulu naye nkatunulira ne mbusoma ne mbulaba wa mukulu ne ngamba kangende mbuulira abantu kati bakola bwe bati bakoze bwe bati NRM chief whip gwe bayita ani Thomas Tayebwa agambye bwati banna ebino ebintu bikyuse abadde ku Twitter mwenna ba MP ba NRM mwenna ba member ba NRM ngoyina akafo nga toyina akafo naye ngowagira NRM mudduke mugende ku social media mudduke buli omwagulewo account buli omwagulewo page buli omwagulewo Twitter handle buli omwagulewo YouTube channel buli omwagulewo biki buli omwafuneyo ekintu olutalo ekintu tugenda bannange tugwawo nga Museveni yagamba I can even nsobola okublockinga internet kubanga teina makulu there is too much lugambo on social media kakati bali mu kwekunga bagamba bannange mutuyambe abaana olutalo ku media batumalawo mudduka mujje kati wamagwe kola bwoti buli wa NUP gulawo omukutu jangu ku social media ebyokulya byo twabikwasa mukama yajja bbalisa mukama jabbalisa omwangambi simanyi na bwe tuyitawo naye tulabirawo ng'obudde buzibi making sure nti buli lunaku ku machanga wakatuuka tekako data Katonda anoonye ekyokulya gwe noonya data kyoba okola gwe noonya data ye mukama akunoonyeza ekyokulya wamma olutalo kati lwaze ku social media NRM egambye mupaakinge emmundu zammwe zonna muzizeyo mu Amora buli omu aggulewo social media okitegedde bali babiyita byakusaaga kati gwali eyo yongeza omuliro Thomas Tayebwa agambye muve mu muzannyo buli omuggulawo biri bye batendeka abasirikale kati buli musirikale mbuna aggulewo Twitter handle buli musirikale agende ku social media awo we tuli bino ebintu si byakusaaga bagamba nga mbunu tuli awo mu muzannyo social media ekola ki mulekanira ku social media olwekole ki emusituleko oba emukube olwezuula omulambo gwe mumugulewo social media kubanga nabo bagamba bannange mujje ekisooka ate bo bwe bakunga abaabo okugulawo social media balina obbawa data ate ffe twegulira data bo balina kusabiriza kakati nno nziguddewo mpeereza data bwe bamuweereza ebiri n'agenda aziryamu empuuta ku social media tebajja bbeerako ffe twakizuula ffe bannannyini kino tukiinako patent wamma mujje ku social media tubabiriitirize tubabiriitiriza akaliro bakawulira kati gwali eyo yongeza omuliro tubabiriitirize paka bwe banakitegeera nti negundi nva kulwakuba leero after Eid tebasobola kuyisa kigambo ekyo mu kamwa naye nayo bagifumba enva mubabiriitirize paka lwe banakkiriza nti akawunga kava mu kasooli bo bakalabaawo ne babuuza naye oba akawunga kava mu ki bajja kutegeera luvannyuma nti kava mu kasooli mbadde mbagamba nti ebigambo bye twogera wano
tuba tu empowering ability yaffe ebintu bye tusobola okukola. Labayo osanga omulema nga mulema yeewalulira ku ttaka naye nga ayafuna information n'abaako kyakola nga yakijja mu kigambo. Waliwo omulema nga boosi akozesa abalamu. Era abalema tebaagalira ddala bayita balema. N'ekyo kyenkoze kikyamu nnyo. Ali wano nga mulema anyiize. Bagamba obulema si buteesobola. Just balina challenge ku mibiri gyabwe. Just ka challenge talina liiso. Challenge just talina mukono. Just challenge talina magulu. Naye kasita asigazza obwongo obuwulira ekigambo. Omusanga genda wali ku midala katale k'abalema nakalekawo. Simanyi oba kakyaliwo. Nakaleka bakakyusa nga bakateeka wano ku paaka empya wano nga tekasooka wano ku Mackay Road opposite ne hotel Trust Hotel. Omanyi Kampala ngimanyi nali mmeeya waayo nga nze nali mu kisenge nga Lukwago afugira mmwe nga mmwe mulaba Lukwago naye nga nze ndi munda. Kampala nga nze mwetisse mmwe mwalabanga Lukwago kati nze nali eri muyingini. Kampala mumanyi era mukulagirira yenna ne gamba kati tambula boti butukano wetaboti awaliwo ekinnya. Awaliwo ekinnya kibuuke tukubamu pikipiki ejja kutuka empagi kati wetokirire kukyambuka ngo Kampala mumanyi. Kati awo we naleka akatale k'abalema naye osanga omulema nga ye bosi ali eri mbigoye atudde talina gatambula. Abaana bali wano be bayimba bakuba obugatto kale bisatu bibiri mama tunula wano. Omulema ali wali atudde akozesa balamu bokka. Alina bizinesi ye ya mitwalo 5 kikaaga kyonna kiri awo alina emidaala 7 bonna abakolako balamu. Ye bosi mulema yeewalulabo waluza ati ku ttaka akabina yakateekako ekipiira ky'emmotoka kubanga akabina ge magulu yatunga ekipiira ky'emmotoka kyawalula ku ttaka bw'ati naye nga bosi waayi alina ekigambo mu mutwe kye yawulira. Ekigambo nakikola nekyempowering obusobozi bwe. Okitegedde kati tetwagala twogere bwogezi tunyumirwe tukomaawo no tugendere ddala mu maaso tubeere nga tuva ku level esooka kubanga information is power. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa n'ebigambo ebyo. Kakati olwaleero njagala kwogera ngenda kubeera mu Rabadop style 2020 olwa responses zembadde nfuna olwa topics zino zetubadde tusoma ennaku zino. Abantu bajja mu kabokisi. By the way nze nzija wano nenjogera naye ate njiga nnyo nga siri wano. Bwemba siri wano bokisi yange ebeera bweti pastor bojjankubira ono nakuba noyogera n'oli ogenda obigatta n'omanya kiki abantu kye bafunye mu topics ezo. Mwebale nnyo mwebale ddala okubanga muzitambuza nga muli blessed ate nange am blessed too. Kakati Katonda alina timing mu bintu bye nga naffe bwe tulina timing mu bintu byaffe. Ne Katonda full stop naye akozesa abalamu biibyo anti kale waliyo n'omulaba muyitaani waliwo omulala abeera ne full stop bamuyitaani waliwo bala musajja mwerabidde gwe bagulira ettaka awo ne bamugira yaani alina erinnya lirawo simanyi biki katubiveeko wulira wama. Katonda alina timing mu bintu bye. Ennaku ezo abantu abasinga mwanyumiddwa nnyo obubaka bwa Yusufu. Nayogedde ku Yusufu nga tugamba nti abamu ku ffe tetwalibuuse muka Potifaali. Ffe abamu twandigenze mu kkomera ku kituufu. Ne bakusiba emyaka gyo13 naye nga naawe olina kyobala ng'ogamba kale kanneebakeyo. Naye ye yabakirayo bwerere ye yawangula kyova olabanga mbagamba nti nze oluba okulinnya mu ggulu nnyina abantu bengenda okubuuza bengenda okusaba mbabuuze bannange ye gundi ali luddawa anti bateekawo tenti ne bagamba eno tenti y'ab'e Kampala eri tenti y'ab'e Gindi aba NRM kakongoliro mudde wano NRM ng'erimu NUP mukkirire wali NUP mweka mudde wano tenti ezo zibeerawo nga za njawulo. Kakati nange olunaatuuka nja kubuuza bannange
Professor 1010 wamayo kati mbuuze ye bannange tenti erimu Yusufu yeri luddawa bangambe kakati tambula bwoti negenda mpola toyiwe ebyokunywa by'abantu itawano bwoti ogende olaba tenti eri esembye eri erimu ettaala eryaka ali mu eyo tenti ali ku ntebe namba 7 awo nsoke ngende ntuula nyinyonyole kubanga ekyo ekintu mu bibi bye naalabye ekyo bw'okiraba dduka era Bayibuli egamba ekyo kyo badduka kidduke tebayimirira sebo naye yadduka kwe kulekayo omunagiro naye wulira God is Katonda ine engeri gya timing ebintu ne waba yakusuubiza ekintu waliwo omuntu agamba oyinza okwogera n'omuntu n'agamba bw'ati pasita sinnaba kuzaala naye Mukama yandaganga nnina omwana nga ndeze omwana nalootako nga ndi muleeba nga nzaala omwana kitegeeza Mukama agenda kumpa omwana naye wenjogeera pasita nkaddiye oyina emeka nyinaana n'omubuuza kati ani obeera okaddiye nyinaana naye Mukama lwaki sinabafuna mwana pasita pasita mpulira Katonda kiki Katonda kankubire Katonda alina timing kati kansoke awo ngenda kulwawo nnyo lwaki Katonda alina timing kati njagala nkubuuze Yusufu yali yamala dde okuloota nti ajja kuba kabaka nti nga Mukama amulaga nti alina ate ne mu buddu wabadde ajja akamere waakiri asobola ofuna ku kakubuse alina emirembe gye agenda n'agenda akama n'akola bw'ati nawo ne bamugjawo ne bamukuba mu kkomera kakati twebuuza lwaki amala mu kkomera emyaka 10 emyaka 17 oba 13 mu makkati awo gy'emyaka gye yamala mu kkomera Katonda yali luddawa kati nange njagala nkubuuze omanyi buli lunaku buli lw'osoma Bayibuli ofuna okubikkulirwa okupya n'obikkula ekintu oyinza okusomesa ekyawandiikibwa emirundi 15 mu bubaka bwanjawulo kubanga Bayibuli ngazi kati nange njagala nkubuuze Yusufu ataali mu Misiri we yatuukira yali mu buddu yakwata mukaboosi we kuba gwe musango kasita bakusalira oba wagukola yakwata mukaboosi we kati bamute oba bamusonyiwe alagewa soko kimbuulire kubanga tujja gamba bannange balina omutima omubi Farawo alina omutima omubi Farawo alina omutima omubi aseba atya omwana w'abandi kakati no bamute omuddu ali mu nsi gy'atamanyi talinayo nnyumba talinayo gwamanyi bamute alagewa okimanyi waliwo abantu be bata ne balemera eruzira nagamba nze siyagala genda ne bamugamba no etteeka litugamba ekibonerezo kyo kasita kigwako genda aba atambula ava wanatuuka wali naba omuntu engumi namuggyako essimu si lwakuba abadde ayagala ssimu poliisi nemukwata nemuzaayo eruzira n'atawakkala talina gy'alaga kati Yusufu bamute ku myaka 10 alagewa Katonda era alina okusooka omuteekerateekera w'alaga yamala kuteekateeka kifo kye kakati oli awo osabugamba Mukama nze emmotoka tulina pamiti olinga ASP tomanyi bwe bagivuga olinga ASP wabula osaba emmotoka gwe buli lwotuuka mu kusaba tomala nakwendenyako kugambako Mukama nsonyiwa obutali butukuvu tomala kugambako nti Mukama ng'oli mukulu okumpa obulamu gwe olufukamira bwoti Mukama nenkusaba emmotoka n'oginyima nga waliwo n'omulema alina emmotoka nze Mukama nze nakukola obubi kyogamba mu bantu 10 bimeka mu 10 eziri ekampala ez'emmotoka siinamu yange kakati agikuwa ogisindike agikuwa ogisibe ku bodaboda agikuwa ogisibewa opangisa ate akuwe ate opangise ne galaji opangise ne weesula nedda ayagala ogikuwa ne timing kubanga olabanga entono 10,000 simanyi 10,000 ogipakinga ensula awantu 10,000 muganda wange oyinza okufuna mwawe akazibu wiiki emu ng'eryawe epakinze olwo nga bakubanja kasanvu ogenda okudda nga gumunya omupiira ne gutuula ne bakusanga nga enkuba etonnye ettaka ne lisituka ne libuutikira emipiira emmotoka yo neetuula ku ttaka ng'emipiira gyo gyakkadda munda wabula ekikulemesezaayo ssente za paakingi kakati bate Yusufu alagewa Katonda yali alina okusooka okutayiminga obulungi timing Yusufu bw'ava wano alagawa era waliwo bye bagamba simanyi mu bbanga ki bata abasibe ne bagamba mwenna mugende Yusufu awo yali alondako kkomera kubanga Mukama siina gye ndaga
kwegamba yawumpugumire mu Misiri munna agende ng'azunga agende ng'awunnuna ng'empuna malungu tamanyi gy'alaga nedda ogenda kubeera awo emyaka 17 paka timing lweneetuuka akujjawo nga woolaga ddala weewo akujja awo mu kkomera nga newoolaga wonna yateeseteeseewo dda kakati gwe gwafuga Misiri Mukama yamuteekerateekera n'abanga yafuga Misiri bw'amala okuvunula ekirooto Falawo yagamba bw'ati anti kakati byonna gwe gw'obitegedde era nga bw'obitegedde sisitimu yonna gigoberera okuva weetandika paka abantu lwe banaayita mu njala paka abantu lwe banaalya emmere mu njala gw'omanyi ne bwe banaagigaba gwe va ku bino ebya Nabbanja Yusufu yategeka buli kintu Nabbanja yeefudde owakabi bamafiya ne bamulagako anti yagamba ye prime minister agenda okusinga okukola kubanga ekisooka ye muvubi ate omuvubi bw'obeera mu mazzi ovuba ebyennyanja simanya ate osulayo empewo n'ekufuuwa ate n'ovaayo nga totintima ate kati ye omuvubi simanya abeera akola biki abeera amanyi nnyo okuwuga era amataba bwe gaagudde ne batwalayo omuvubi naani kye bakoze Nabbanja bamuwadde akatimba k'embuzi omanyi n'embuzi embuzi zirina obutimba ensiri teziziruma ensiri nga bwe mu omuntu n'alwala malaria esobola okuluma embuzi n'erwala omusujja bamuwadde akatimba k'embuzi ka kikuggu n'atuuka eri n'agamba mbaleetedde obutimba nze prime minister asinga okukola temulaba nga nze nzize ndeese bulangiti bagenza okwawuza bwe bati nga bubayiti ngaleese buno obusuuka buno obw'omu nnyonyi buno bwa Ethiopian Airlines buli bwe buti bulinga leesu naye nga yasoose n'agamba nze Kasese okusinziira ku kyabatuukako luli lweru kye yabakola ku luno nze mbamaze babadde baawa nagamba mmwe mbamaze Kasese duli babawa ebijanjalo ebifu Kasese is not a dumping place n'atandika ne bakuba enduulu omuvubi waffe over n'ajjayo obutimba yagenza okutuuka ng'akatimba ka kitundu akaina hando tekaina kya wansi akaina ekya wansi kalinga kye bayita ekiggu ekikwata emmamba eno bannange Uganda government giraba edduka Nabbanja ne yeekyusa tetusobola bino mbigo bye Kasese yabireese kati ayagala nabagambye Museveni yajja kubba kutta na kuzikirira Nabbanja weebale Nabbanja weeraba kubba kuta na kuzikiriza oyo Nabbanja bwe luba lubuto miscarriage luviiriddemu nga terunnaba kude nekundi libadde terinavaayo bwe omanyi omukyala alina waatuuka akajanja we kasingira okujja ng'ekkundi livuddeyo akukozesa emirimu naawe n'osiima yakutega kundi bw'ati n'agamba genda oyoze ebintu anti awulira bubi n'agamba kakati simuula n'ennyumba anti gwe wabireeta simuula ennyumba nagamba ate nno neze suuka ziddugala nze sinaga kutama bwe nkutama ekkundi lino mba mpulira lyabika omusajja n'olyoka okola emirimu ewaka ate onoogaana ne balyoka bakozesa gwe nagamba ate nno nno olwaliro njagala kulya kyannyanja kitaliimu munnyo ate akati gwe okitaddemu omunnyo nti kati genda onoonye budoododoodo obuteeke mu katooka akato akatannaba kumyuka kati osiiba bwotyo ddeeno osasula kati Nabbanja awe kundi teryasoose na kuvaayo olubuto lwavuddemu olubuto Nabbanja ye yagenze ate yakimukola asigala eno nga atudde katulwaliro batugambe we bati akedde najja ku ofiisi natuka nga ofiisi nzigale ofiisi abalina okuggulawo tebannaba kutuuka Nabbanja n'atuula ku kifugi akuba over aina ebisumuluzo aliwa over natuuse dda ku office over ne bamugamba lindako over tukyanywa kyayi over prime minister oli asula n'ebisumuluzo ye w'amaanyi okusinga ku prime minister taba kujja Nabbanja nabuuza over nsindiko wa bodaboda bino ne over n'agamba over tojja kundaba over ngumiikiriza Nabbanja n'ayimirira prime minister oyo ye Museveni omutuufu nze Museveni tayinza kumpa kintu n'ekikola Museveni nze wire mbeera wano omuwarabu n'antuma n'anzikiriza omanyi wano batutuma yambuka kkirira komawuja mwesenga mulabako ekibeera behind the camera era omuntu alinjabya n'abalagako nga ndi weeru wa kamera mujja kutya
abasajja bakutuma nodde eno nodde eri ne bakuyita nokkirira over komawo radio call over ebyo byokka bye bibeera wanodde eno nodde eri kati Nabbanja boosi we yona asula n'ebisumuluzo bamuteze ebijanjalo bifu buli kimu kifuna agamba over mubizeeyo mu nnyonyi tubizeeyeka bule ne bagamba yagambye dumping place eri Kampala bannakampala betuwa bino over abekasese tebatwala bino over mu bitike tubizeeyo Kampala n'ebi Kampala tebajja bitwala olimba kwegamba olaba prime minister ali disorganized tamanyi na biki byaleese lumu bajja mutege emmundu Nabbanja bagenda kutega emmundu bakukuba egyesaza bagambe gwe wali okuba Katumba Wamala ene emmundu ye yakukuba Katumba Wamala ojeti bw'oba togimanyi ogyetisa otya okuva e Kampala okutuuka e Kasese bulijjo gye tunoonya baleete ekisosonkole nga kimakinga n'ekya Katumba Wamala yalondawo ekisosonkole kyakiyina bino byonna bye bamulimbalimba mbuno banoonyereza alina ekisosonkole naye ali mu kunoonyereza yakirondawo ebingi n'abibalekerawo era yagenda okukikebera bw'ati nga mundu ya muhoozi ye n'asirika Katumba Wamala akimanyi simukubiranga ku ssimu naye akimanyi bajja kiretanga kimakingira ddala n'ekyemundu bya Katumba Wamala agambe Nabbanja ye yali akukuba kati prime minister weetikkotya ebintu okutuukayo okuswala yekangabiriza n'agamba no over biddeyo Kasese is not a dumping place Kasese ebonyebonye nnyo wano erweru yabakuba ne babaziika mu kirindi neŋŋamba kale byebyo ebiri e Uganda oyo olubuto luvuddemu era wamma tuddeyo ku byaffe biri ekigavumenti kyagwa nze kasita baatugamba nti Nabbanja ye prime minister nakkiriza nemmanya kati ffe twetegeke tukwate gavumenti tutaase Uganda tugitaase luli baamuwa ekiwandiika kisomye bwe yakitunulako n'agamba over kankibasindikire buli omu keberako buli omu kebera ku laptop yo kakati aba NUP bo bagambye bwe bati nabo balonze prime minister waabwe ye ani Honorable Segirinya waffe gwe twakwasiza Nabbanja eddwaliro ddamu likola intensive care kyekyo buli kimu kyo Nabbanja bamuleetedde akatimba yagambye tusoke ku buli obunene bwe tuba tusooka okulonki nga bagenza okukakwata bwe kati ng'ekya waggulu kyekivaamu bwe kiti ng'ekya wansi tekiriiko so Katonda atayiminga bw'aba alina wanaakutwala nakutayiminga nti amaze okukulera amaze okukutuusa kweyo ekifo kweyo geegi olumu tubaako ne bye twagala naye nga tetunaba kutuuka kubibeera owulira oyagala nnyo omukyala naye oyina obusungu ogenda kusamba omwana w'abandi akataago bakasange kungulu nti kiki mutuma atya n'alemerawo ye yampasa kakati gwe ajja kulindako kuwa omukazi ajja kulindako kuwa omukazi kati naawe omukazi oyagala omusajja naye oyina obusungu gwe bbaawo toyagala kumulabako yadde ekitonde ekikazi nga kyetooloolawo ekiti waali ogenda kuyira abaana b'abandi amazzi agookya ng'osooka obeera waabo ng'obusungu bumala okukugwa ng'ogamba wabula Mukama kati yajja nze Mukama kakati nteredde eri omuwala agamba nze ne bw'aba alina omukyala saagala kumanya anti owange nze kayambula kati ne bwe nfuna alina ŋŋenda anti kati olwoteredde nga Mukama akuleetera omuntu olwo ng'okkakkana ne bw'omusanga alina gw'atudde naye ng'otambula ng'ogenda naye luli wali olina obusungu omusanga obusanzi bagamba bugabi nti gwe okubye Nazaalawo oluyi ani Nazaala wange muto bw'atyo gwelowooza buli Nazaala yenna abeera mukadde waliyo bannazaala abato ate oddamu wowe maama nnyabo bannange sitegedde kakati gwe wakubye waki oluyi kakati awujja kugira obeerawo nga tolina musajja bw'onomala okuggwamu ebyo byonna Mukama akuleetera evvubuka God is timing gwe labayo bw'onoosoma ekitabo ky'Olubereberye essula 14 Lubereberye 14
bw'onoosoma ekitabo ky'oluberebere essula 14 olunyiriri lwa 14 era kansooke eno emabega mukama yagamba Ibulayimu agende mu nsi gy'ali mulaga n'atambula n'agenda ne mukazi we Saara n'atambula n'agenda ne Luti ne batambula ne bagenda ne babeera eyo ne batandikira ku zero ne balima ne bakola batya ne bagagawala ne bafuna ssente bwe batuuka ne bafunamu obutakkaanya bwe bafuna obutakkaanya nga bayomberera abaddu ba Luti bayomba n'aba Ibulayimu ate ne Ibulayimu olwo enkayana zivudde mu bakozi zitandika zijja zikula zituuka mu banene. Ibulayimu n'ayita Luti n'amugamba munange Luti oli muganda wange saagala kuyombagana naawe Katonda atuwadde eno ensi yonna ffe babiri londako gy'odda bw'onooserengeta nze nja kwambuka bw'onooyambuka nja kukkirira bw'okwata eno north nja kugenda west bw'onoogenda west nja kugenda bwe bitya nti nabyo sibimanyi bw'onoogenda north nze nja kugenda mu south bw'ogenda west nja kugenda east mbijjukidde bwe bito bwe biri wamma. Bayibuli egamba Luti n'atunuulira ensi yonna bw'ati obwo obubaka nabubuulirako obw'okusalawo nabubuulirako mwezi ndowooza around January I think January oba Feb nabubuulirako okusalawo. Luti n'atambuza amaaso all over the world naye n'alengera amataala side n'agamba bannaye bino ebintu by'obutagolola nze mbikooye ebyokunywa amazzi g'ensuwa mbikooye olongezaako okugaziya obwongo kiki kye yalowooza. Bayibuli egamba n'alengera ekibuga ekyaka agugaba amasannyalaze si muliro agugaba amasannyalaze n'alondako n'agamba owange n'ekyalo kintamye n'agamba nzira eno n'agenda e Sodoma ne Gomora ebyaliyo mu bimanyi ye yagenda mu masannyalaze. Bayibuli egamba n'alengera ensi ng'efaanana okuba enjimu ye gye yalondako ate ne Ibulayimu yamuleka n'amugamba gwe londako. Bayibuli egamba n'aleka Ibulayimu mu kisenyi awakalu Ibulayimu n'atandikira ku zero. Kaakati ono olw'okuba yagaggawala ng'ali ne Ibulayimu n'agenda n'obugagga bwe n'agenda mu Sodoma n'abeera eyo n'ayasa amataala sebo ye agolola alina pasi y'amasannyalaze Ibulayimu tayina amazzi anywa ga firiji Ibulayimu anywera ku kidomola ffe twanyweranga ku kidomola ojja olidde biffe n'ebyo wenna n'okikutamako bwoti n'okissa bwoti katono bwoti n'olyoka onywa amazzi kutukutu taata akusanga n'aluka bateeke mu kabutobuto banywera ku kidomola naye nga ffe tunywera ku bidomola. Lwaki tokwata wali ekikopo ebyo byonna nga Luti yabikoowa. Luti ye ayagala kiki kugenda kunywa ga firiji. Luti n'agenda e Sodoma ekyamutuukako e Sodoma Katonda yakimanyi. Naye mu lunyiriro lw'14 mu ssuula ye14 Bayibuli egamba bweti ababbi bajja ne babba Luti ne bamubbako ebyobugagga bye byonna ne babitwala ne bamukuba mizibu ne bamuwambako buli kimu ne bakitwala. Kakati information etuuka ewa Ibulayimu nti nno omusajja bamubbi muganda we eri mu kibuga gye yagenda e Kampala bamubbye bamulese muzabaddemu zokka. Okitegedde Luti yafuna ebintu mu kiseera ekitali kituufu kubanga yabifunira mu kifo kirala agenze mu kifo kirala yabifuna lwa Ibulayimu kati alowooza mbu asobola okwetengerera byonna babibba. Ibulayimu bw'akiwulira by the way Ibulayimu yali musajja mulwanyi mwebyo bye mwagala okufaana Ibulayimu omanyi waliwo ebintu bye tujja okusoma Ibulayimu gye twamusomyeko mu kukkiriza Ibulayimu yali mulwanyi era olutalo olusooka mu Bayibuli tusooka dulaba ku Ibulayimu. Bayibuli egamba Ibulayimu n'ayungula ejje lye yali ayina ejje yali commander in chief yali ame commander. Bayibuli egamba yali ayina abasajja be 318 si kuteebereza Bayibuli ekuwa figa yennyini 318 n'abagabanyamu n'abagamba mwe muyite wano mwe mwambuke bwe muti n'abawa password mwe musigale nga mukuuma bino. Bayibuli egamba ne bagoberera ababbi. Ibulayimu ye yamulwanirira obbikomyawo. Ibulayimu n'abasanga simanyi ku kagga kaawaawo waliwo awo akagga awo ng'ofuluma lwera ndowooza bakayita Katonga awo yabasanga genda osome Bayibuli ojja kalaba anti Bayibuli ekulaga nti awo mu kalandazi nga wakayita emitiyana
awa emitala Maria awo mukaabu wobwewatti awali akaserengeto ngo yambuka ogende ebuwere awo mukakaawo we yabasanga Bayibuli jajisome jakubuulira nze nange nkubulira byange byema nze bwe mala osoma ekyawandiikibwa ntandika okiteeka mu bwongo bwe mbuulira ekitundu ntandika okukikuba ne mmanya kakati nno wano kirabika yabasanga wana ate wakubanga yabasanga mu Nammanve kubanga Bayibuli ekukubira ekifaananyi n'okiteeka n'ogamba ono yali Nammanve kati nze waliwo ebitundu byenzijawo nendaba nga baali Nammanve we wali bato awo ngo yambuka ku red paper waawaawaawo okusimanyi Coca-Cola Pepsi bato yali awo Ibulayimu n'abakuba n'abikomyawo timing ono yafuna ebintu nga yali tasobola na kubikuuma oyina okubanga ebintu oyina n'obusobozi obubikuuma Ibulayimu Bayibuli egamba Ibulayimu yagaggawalanga n'abagagga ab'ensi bonna ne bwe beegatta tebasobola kumutuuka bw'amala ofuna obugagga yafuna n'ababukuuma 318 soldiers kituufu ekyo amazing soldiers omanyi nze nsoma dictionary ya wano y'Abawarabu yokka mmwe temugirabangako eyo ate temuseka 300 armies menizi anti mwe mubayita meni bonna baaliwo kuba meni baba babiri bwe batuuka mu 318 babeera menizi kati awo abakuuma obugagga bwa Ibulayimu Luti mugagga naye tasobola tamanyi na bwe bakuuma bugagga bwe era baabutwala yadda mu kuŋŋaŋŋana mulete simu yange eri kumuliraawo mulete nkubire baaba taba kubanga alinayo baaba ali okumpimpi awo mu Kisenyi ebyobugagga byali bigenze waliwo ebintu ebimu bye tusaba bane tusoke tusabe mu maso tusoke tusaba okunywera Bayibuli egamba bw'omalanga okunywera onywezanga baganda bo Yesu bwe yagamba Petero topapa kutandika kugira kanisa eno nga gwe tonnaba kuyimirira kituufu ngenda girekera ggwe naye teweetantalanga omalanga kunywera n'onyweza ne banno osabye ebintu waliwo ebintu bannaye nga mu butuufu nga bw'oba obisaba naye nga naawe olina okusooka n'oweegira n'obooza naye ki ekintu kino nkisaba naye nkisobola sooka osaba obusobozi bwakyo Mukama mpa abalongo nange Mukama njagala Mukama nange mpase omukazi azaala abaana bano omulundi gumu oyina omu naye okuva ku makya tannaba kulya ababaana abazaala okumu abo simanyi balongo 2 3 balwalira kumu ono olwala nga n'oli alwala ekyo kituufu tokiwakana ebyo bye byogamba no nze nja kusaba nja kukijjawo in the mighty name of Jesus ajja kulwala nga omwomu bajja lwala 2 omulundi gumu bajja kulwala anti gwe wabasaba kakati otuuke kano kalwadde kali kalwadde oyina kagaali kakati kandabe bw'onoovuga ng'ono omukutte ono omuweese oli omutadde mu mpaji tulabe oba ng'onoobatuusa mu ddwaliro waliwo ebintu ebimu bye tusaba nga mu butuufu ne bwe tusaba essa ezi obwo obudde buwamaze ng'osaba wandibadde obwebakamu otulo obwongo ne bukkakkana n'olyoka ofuna ekirala ekiddako ekituufu tusabenga essala nga tusabenga ebintu nga ddala process by process omanye ebintu bino si byakupapira omuntu asooka kukuta mu mugongo kubanga bw'ova eri n'okubawo kikube bwoti adduka emisinde n'agenda agamba bannaaye mujje mulabe pasita ngambye bw'ati no process by process sooka onkute mu mugongo ekyo bwe kiggwa n'omuddako ekirala sooka onsiimule kavikisi kano wano ku kibegabega wannuma kati kirira kati ate n'okyuka n'omugana ne mu kifuba wano seetuuka kati awo process by process si kuveeri n'okubawo ekintu omuntu ajja kwasa essowaani adduka afulume bweru kiki gundi aŋŋambye ekigambo bw'ati ebintu byategerekese luvannyuma lwa myaka 8 kuba byagenda process by process n'ebyakatonda tubitwale process by process kati mbuuza ekikusabisa emmotoka nga tolina ggalagi kiki mutegeezeko butegeeza nti Mukama nonno omanyi okusooka njagala kuzimba kuba sijja kupangisa nga n'emmotoka egira naye kati nga bw'otegeka emmotoka yange njagala waakusula kasita ofuna wooteeka olubago tofaayo ne bwe kiba kibaawo omugambe Mukama kati nze nafunye ekibaawo kyange kakati emmotoka nsobola ogiteeka wano ogisiba enjegere ne ziyita wansi mu kibaawo n'ozisiba ku kitanda
oli agenda ojibba ng'enjegere ziyuuga ziva eno okulanga ekitanda kigenda n'omanya waliwo atwala emmotoka eyo Katonda jjajjikuwa yajjajjikuwa kubanga kati eyina weepaakinga ewuwo si kubanga abaana tebalina hafu ya ssukaali gye bagenda kunywa waka ate ng'olukumi olina odusasula paakingi timing ebintu ebimu bye tusaba tubisaba ne bannaye tusooke naffe tutunulemu Katonda tagenda ayinza obbikuwa kubanga ye alina ekisa yabiwa Lutti olunaku lwakya ku makya nga Lutti alina kunoonya Ibulayimu gwe yagenda avumye gwe yagenda ayombye naye ne baawukana totale ne baawukana era Bayibuli tetulagako Lutti lwe yakomawo kubuuza ku baabawe nga batulaga lwe yamunoonya nga bamubbye lwaki teyanditulaze nti awo Lutti n'akomawo ng'aleeseyo ekibbo ky'emimmonde najja abuuza ku baabawe ate omugagga ate ali mu masannyalaze akomawo eno kukola ki eno mu kiyanja ewali ensiri zimulume ng'eri nabbanja Sodoma agaba obutimba muganda wange yamunoonya bamubbye okitegedde tulwane entalo zaffe tuziwa step by step buli kintu gwe buli level gy'otuukako Mukama n'akutwala ku ndala ekyo kimwebalize kyovulaba nti n'okulwana Katonda bw'aba atuwa ebigezo atutwala mpola mpola takuwa kigezo ky'otaasobole kuwangula gwe nekyolaba ng'ekizito aba akimanyi ojja kiwangula golowooza lwaki sinze gwe yatwala ewamuka Potifaali lwaki yatwalayo Yusufu yalina ekisa ekimala okubuuka waawo era omanye ekintu kye bayita disappointment nze nandi mu disappointingiddewo ekikulu mu temwalaba ku muka Potifaali nammwe kati sinabwe mubannyonnyola singa mwamulabako fe abaamulabako kati entalo bwe tuziwangula zitutwala ku levo ndala n'ebyetaago birala kati tuleme kuwanulayo biri ate bw'owangula entalo ez'omwoyo ez'omubiri ziba nnyangu ebintu ebisinga gwe kasita obiwangula mu mwoyo mu mubiri nkubuulira mazima oyitirawo ku kakeeka bw'oba olina ekintu ky'osabye ebbanga ng'okisabye ng'olaba tekinnaba kutuukirira okikaabiridde tekinnaba kujja sooka otte ku bigere ayinza okuba sisitaani timing bala timing yeeyo gw'ojja kukiraba bulala nga ne Katonda akiraba bulala gw'omusaba akujje mu kkomera kati akujje mu kkomera akuteke ku street oli Misiri si ye wammwe oli omusenero ye baamugjayo ng'omulimu gwe weeguli olwedde gwe yali akola ne bamugjayo ne bamugamba ddayo kuba ne kabaka ennaku zinaanywa ebyenge ebitategeerekeka ebyokunywa bya kabaka tebitegeerekeka jjo yabinywa n'olubuto ne lumuluma wamma gwe wali omutegeera komawo oyo yali alina waatuukira kati Yusufu afulumire kwabo atuukirewa ekisooka kabaka tamumanyi ne yamusalira omusango kabaka teyaliiko amasanyu yagumusalira ku Buganda Road nga kabaka tategedde nako nti bamusali eriyo n'omuwana simanyi mbuno yali akwata muka Potifaali ebyo byakomawo Yusufu Farawo teyabimanya kakati Farawo akutwalewa Katonda alina kumala kutegekera amanye nti Katonda olufuluma nti afuluma ng'ebibyo byonna mbitegese asooka kuteekayo eri kye bayita advanced team netegeka Yusufu Bayibuli egamba bweti Yusufu bwe bamufulumya ne bagamba tagenda bwati mu maaso ga kabaka ne basooka ne bamunaaza ne bamwambaza engoye endala ekyo manyi kyekitegeeza bamunaazaako ekkomera oyina byoleka awo woobadde kati woolaga tebigendayo eno levo gy'obaddeko oyina ebyo by'obadde okola nze senga wansanga mu bodaboda osala mu maaso nga mbadde sikugenderedde nenku gwera baano neŋŋenda kati ebyo nabireka awo
ebyo nabireka olulimi lwa boda tosobola dwewala ne bwolwewala wekanga olwogedde olumu twali mu jaamu awo ku Trust Hotel awo nga tumalako Trust Hotel awo byali biseera bya December nga jaamu akutte bwati tukirirawo jaamu abeera mungi oyinza okumalako essaawa 17 awo ng'okirira bukkirizawo na Mirembe Road tulina owa boda mu jaamu awo aba boda tulyawo tuti omukyala najja nga atambula nga yeesibye akataawo bwati bana batambuza emmere alina bistokisi mbigera alinamu ebigatto bye nga bwe mumanyi December enkuba etonnya biki alina ebyo ebistokisi atambula akuta amasowani g'emmere ayitamu bwati gaali makalu yali ava kuno nayo sowani owa boda n'amuvuma ekigambo Trust me sinze nakimuvuma wabula nali naye nga tulyawo bwetuti namugamba gwe maama nakubawo ekigambo ekyo omukyala kumba omukyala asala bwati amaze okulaba ono wa boda mukoddomi we tayagala mmutuukako awatanya bwati owa boda nayogera ekigambo omukyala n'akyuka bwati n'amutunuulira owa boda n'akutama mu mayembe bwati ne tumubuuza gwe kiki olwo okoze ekibi n'agamba oyo yazaala gwe nnina ewaka konze kaweddemu anti muvuma yavuma nyazaala we ekigambo n'agamba omusabaze va ku piki yange va ku piki ng'omusabaze si yavumye nno n'atetenkanya n'alaba nga addayo ewaka n'annyuka nazaala we teyamunyenga kigambo yakyuka bukyusi bwati n'amutunuulira okumulaga yamuvuma ogugambo nga bw'oguteeka ku tipa wafikawo kanta nga 7 ebbaafu nga 3 n'ebitiyo 2 bwe yatugamba nti oyo nazaala wange ne tuddamu mu bwongo ne tuwulira ekigambo kyamuvumye koffe kati gwowedde kati simanyi oba yabikola atya nange simanyi naye yaddayo waka ne yeebaka Yusufu bamala kumunaazaako bino abireke wano ebirevulevu ebyo ebyekomera ebyo togenda nabyo wa kabaka ebyo ebigoyegoye ebyo ebiyunifomu ebyo togenda nabyo wa kabaka ebyo ebiviriviri ebyo togenda nabyo wa kabaka Yesu bw'amala okuzuukiza Laazaalo John chapter what 11 what Bible egamba bweti bw'amala okugamba nti gwe Laazaalo vaayo n'amugamba nti Laazaalo vaayo situka zuukira n'azuukira Bible egamba bweti nti awo Laazaalo n'azuukira ng'ali mu ngoyi z'abafu Yesu bw'amala okumuzuukiza n'agamba bw'ati anti ogwa Yesu gwabadde gwakuzuukiza n'agamba oyo mumusumulule agende Yesu si ye yamusumulula byonna biyina amakulu Laazaalo zuukira n'azuukira ettaka ne lyeyabuluzaamu n'avayo bwezziu n'atumbuka bamaze okukayana tomuzuukiza oyo awunya nakunya awunya ananuuka nagamba ne bagamba Bible egamba Yesu n'amuzuukiza n'abagamba Bible egamba nti awo n'ajja ng'alina engoye z'abafu nga n'amagulu masibe Yesu n'abagamba oyo mumusumulule ebigoye by'abafu yabirekawo ku ntaana eri gyagenda tagenda nabyo ebijegera abirekawo tagenda nabyo era balabe nga bwe yazuukidde ajja n'embugo ze kati awo buli omu ajja kudduka ebyo ebigoye by'entaana bikomawo kati waliwo ebintu ng'olina osooka obbirekawo ate ogende ku levo endala eddako God is timing katonda atayiminga bulungi alina wajja gwolaba alinga aluddewo naye alina ensonga lwaki tannaba kutwala wali duli bwe twali tusoma ku by'okutwala ensi yagamba nedda bannange NUP kino ekintu mukisusamu muyagala mangu naye ate nze sigenda kikola mangu ensi eyinza okuzika ensi eyinza okuzika bano abagagga babadde batubba mu Uganda be bannannyini gundi be balina zi container ani Amini yajja n'agenda agoba abazungu mangu
saate yali badde abagoba process by process katono yabagamba ng'ennaku z'omwezi 5 sibaagala mu Uganda agaane musaleko omutwe economy neegwa. Yes, jo Bible yatugambye NUP temukisussa katono ensi ngenda gibawa yo ngenda gibawa naye katono. Tusobola ogikwata leero nengenda ntwala ebyakirumira n'ogenda otwala ebyahamu ne mmaliriza nga simanyi bwe baluna bintu China. Simanyi bwe baluna bintu China ate kakati olunzenze kirumira. Kakati ate naawe gwani kakati naawe kati tugenda okutuuka anti olina diploma mu busawo kakati gwe otute medical store kakati ate tomanyi bwe requisitioning ddagala okuva mu World Health Organization. Bannayuganda omusujja gw'ensiri gubaluma obiraba ensi ezise ensi ejja kuzika. Bayibuli yagambye katono ensi ngenda gibawa naye katono ereme okuzika. Katonda alina byagenda okukuwa naye agenda bikutuusako katono ayagala asooka oyagala kuwasa naye ate omuntu akyakubuze ate olina obusungu bungi akuleetera yaawe omuntu omulala n'obeera naye waka ng'olaba awaka obubaala n'akuleetera yaawe omuntu gw'obeera naye. Katonda alabe ono omwana n'asobola obeera n'omuntu n'olyoka obonyaabonya omwana w'abandi. Akuleetedde yaawe ekiwalawala kiri awo kibibi kirina gundi ebizibu byakyo kinyiririra awaka ku mmereyo ogenda okulanga ate ogenda okugira bwoti Katonda n'agamba nedda ono sijja sooka mmuwa mwana w'abandi kubanga ate kino wuno alemereddwa ku nantaba ono. Just makula yakulemye okubuuka awo ebintu ne byesibira awo n'agamba katugira tulindako anti awolemeddwa okuyitawo. Tusooka tukule mu mwoyo genda ng'okula mu mwoyo bw'okula mu mwoyo okula mu mubiri ekyo kankibabuulire bw'okula omwoyo okula omubiri ate temukuza omubiri gwokka. Gundi yagamba bw'ati ani Nobert Mao yavuma Lukwago yagamba oyo Lukwago yakuza mutwe nga mmale nengamba bannange omusajja Mao avuma yagamba oyo Lukwago mumulabaawo yakuza mutwe nga mmale ebirala talina makulu. Ojja genda okule mubiri nga mmale ng'omwoyo guli bwe guti ekintu ekyo kyaluma Lukwago n'olwaliro Lukwago kasita omugamba nti no Mao wuuyo agamba bane mundeke oyo musajja Mao avuma wano Mao yanvuma Mao yavuma abantu talina gwe yalekawo yagamba abo balinga bitoogo ekitogo kifuwa kizeeno empewo bwejjanga ekitogo kigwa tekiina luyingo abo bonna n'abatwaliramu. Okitegedde kati mu mwoyo tetukuza mutwe nga mmale mumwoyo tetukuza mutwe nga mmale tukula ffenna osooka n'okula omwoyo buli lwokula omwoyo nga n'omubiri gukula buli lwokula omwoyo gundi omubiri gukula. Bwe tutuukiriza obutuukirivu bwonna waliwo ebintu ebimu nga tebisaana kusaba nnyo. Omuntu akuza omwoyo ebintu ebimu tebisaana kusaba nnyo kubanga principles zonna ozituukiriza ez'obutuukirivu. Okkiriza Katonda omwagala oyagala abantu oyamba n'akatono koyina anti abantu abamu bamanyi mbuno okuyamba oyina okuba nga oyina awo miliyoni 7 awuleko otandika okuyambako abantu no jo. Few days back mukyala wange yabadde talina ssente nga kasente kamuweddeweddeko ne mukubira essimu nga waliwo omuntu ansabye emmere ne mugamba waliwo omuntu ali mu bwetaavu bambi talina mmere mufunireyo emitwalo 3 gisindike ku ssimu eyo. Nagamba naye okimanyi nti nno nange enkalidde ne mugamba kituufu okalidde naye muwe sooka otaasoya talina kyalya gwe olina kyosobola okulya wiiki eno yonna. Bamuleetera emmotoka y'emmere okuva Ireland ne mugamba sooka otaasolya atalina kyawa baana. Omukyala yaŋŋamba abaana sina kyembaliisa banywedde amazzi ennaku 3 basooka ne banywagana amabisibisi ne bamugamba agagannyogoga gabakola bubi nga tebalidde n'agabugumyako gabanga agatandika okweseraasera bwe gati n'agabawa ne baganywa. Ne mugamba sooka oweereza oyo omukyala essente. N'agamba naye mbadde munnange nze ogenda kuzimpeereza ko nze sooka ozimuweereze. Nabadde ndi awo ekiro nga nkubira essimu omanyi waliwo ayiyeeko ko nze ayiyeeko mmeka sijja zibabuulira
waliwo ayiyeeko okuva London ayiyeeko konze wangi ne mugamba olabye akatono koyina share gwe kate buli lw'oggulirawo bwoti Mukama ajja kuwa kati ebyo byonna bw'ona omala obiyiga ojja kulaba nga tosaana na kusaba nnyo nnyo ojja kusabira balala waliwo ekiseera gy'okutuuka nga gwe tokyesabira osabira balala obeera weesabidde naye nga watwala emyaka 7 oli mu kufukamira Mukama lwaki nze tosabirangayo muntu n'ogubu kyobaawo ku nsi Mukama lwaki nze era Mukama nze era Mukama ova Mukama nze lwaki tondaba Mukama bala bonna n'obalaba nze n'ompitako obuyisi buli lunaku ompitako obuyisi juuze nali ntuuka wali n'enkulaba ng'oyambuka n'okira n'ogenda oyamba gundi nze n'ondeka wano naye Mukama nze nakukola kyoba nze empunya lwaki buli lunaku nze gwaba oyitawo nga ne gundi wamutaasa nze ngolola n'okusinga gundi ye nga wamuviiriddeyo Sara n'ogimalako emyaka 7 Oba Mukama sigwe wantonda nga ne Sitaani alinayo abantu benga ze Sitaani ye yantonda ekyo nakyo kimbuulira embeere nga nkitegeera ntegerere ddala nti sigwe Katonda wange lwaki nze Mukama nedda gwe ddayo otuule olabe principles z'omwoyo otandike process by process kubanga oyinza okuba ng'oyagala kutambula nga tonnayavula oyinza okuba ng'oyagala kudduka nga tonneetengerera tebijja kusoboka olina okusooka okutengerera yaawo osooka oyase ku bintu nga weetengerera awo oyaseeyo ku TV olyoka oyononeyo ebintu awo eby'omuwendo nga weetengerera oluvannyuma onywere wakati mu kwetengerera awo bajja kukuba n'empi ebimu ojja kujja ojja kwetengera ojja kunoonya weekwata kubanga owulira ekinyegenyege ky'okwetengerera okwate ku sigiri ekwokya engalo zimale okuwona ojjere nti oyase TV bakukuba empi naye nga ekikulimu kwetengera bw'omala okwetengera kati otambule kati odduke step by step naye waliwo abamu nga twagala okudduka nga tetunaba na kwetengerera olina okwekwata ku kidomola ky'amazzi ogwe nakyo okiyiteko okuba eri emimwa gitonye bakutwale mu ddwaliro bagambe omwana munnange abadde ali ku kidomola omwana munna yakutte ekidomola akiyiseko buyisi bwati eri asoosezaayo omutwe ezo zonna gundi za kwetengerera bw'ona omala oziyitamu n'onywera ojja kulaba nga okwetika obwetisa emigugu buli alina omugugu gwakuyita buyisi gundi jangu n'oguteekayo wali ne bakuwa 3,000 wetika emigugu 18 nogira noddayo eka abaana ne balya ne banywa kuba kati wanywera buli step yonna wagiyitamu gwe yali yeekwata ku kidomola nga kyekikuwanirira kati ebidomola okwata 2 towummuza mayiro 2 waliwo omusajja yakuba empaka yagamba nsobola okuva ekatakwi okutuuka ebusoga nga ekidomola sikiwummuza ne basiba ssente n'abikwata ebidomola 2 temwamulaba n'abirengeza bo bali ku bodaboda bavuga magaali ali bwati abateetise bo ne bakoowa omusajja n'atambula oba ssente yazirya sikyajjukira naye ng'atambudde mayiro 1 2 3 4 5 6 tannawummuza kidomola naye ng'oyo omusajja alina ekiseera kye yatuuka ng'alina kukwata ku kidomola ayimirire kati ate yasitula ebidomola n'atambula Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa n'ebigambo ebyo tutegeere Katonda teri kintu kinyumanga bulokole mwekamba bwe teri kintu kinyumanga Katonda kati mulekamba buulire omanyi lwaki tunoonya Katonda omanyi lwaki twagala okukola principles zonna ez'omwoyo tuzituukirize tuba tuyinsuwalinze obulamu bwaffe insurance saasomesa nnyo economics gundi commerce nasomesa nnyo political education history ne CRE ezo ze zaali topics zange naye era natulako mu class nga basomesa insurance njijjukira ogwe buli lw'obeera mu Katonda oba oyinsuwalinze obulamu bwo oba oyinsuwalinze ebintu byo gova ku insurance zino ez'Uganda gundi enzibi babba pikipiki yange nengenda mu insurance ng'emisolo gyonna ngiyina abasajja babonyaabonyanze namaliza tebampaddeyo yadde 10 naye nga byonna nabigula simanyi sadi pate simanyi 20 pate simanyi biki byonna nga nabisasula
okugira kuti ne bambuuza wali olina pamiti konze na inshuaringa gundi nze ndi mulamu nze bya pamiti mbiveeko pikipiki ne baŋŋamba nti toyina pamiti nenvaamu insurance ezamba ziri ezaliwo ku mulembe gw'Obote n'Amini ze njogerako va ku zona omubbi abo abasajja batubba olwo nzizeeyo ate mu politics naye insurance nga wainsuaringa obulamu bwo waliwo ebiseera bye bakubiramu ennyo Cristiano Ronaldo engatto nga bamukuba buli lwakwata omupiira bamutema n'agamba sigenda kayina n'abantu bano n'agenda insuaringa amagulu ge gwa mukabala ye bamusasula yo ne diringa nawe insurance omusajja naawona senga bamumenyamenya dda nga buli timu egenda okusamba naye bagigamba Cristiano mulumba bulungi bwakusala muleke totuletera buzibu togeza n'omenya eggumba lye n'alyoka asala bali n'abaleka kutaka akusala nawe n'onyumirwa akusala nawe gwe basaze n'owulira ng'onyumiddwa olunaku lumu twamusanga mu Madrid kye yakola bagigizi yabakwata n'abakuŋŋaanya bonna n'abakola bati gigizi n'ayimirira n'atunula n'okuseka n'aseka n'anyeenya n'omuntu n'agamba wabula kasajja gw'oli kazibu yayinsuwalinga amagulu ge gwe oba osobola kumweweka ku mugongo mweweke ku mugongo naye amagulu geesonyiwe kati obulokozi kuba kuyinshuwalinga bulamu n'ebintu byaffe gamba Mukama nti olwaleero akuwa insurance card buli ekinakukwatako ng'omugamba anti nze ndi insured kati ndi mulwadde n'abaana bange bali insured jangu osasule insurance etagwa ddalu esasulirawo ye noonya oli akukozeeko effujjo nga gwe kusasudde Mukama abawo omukisa Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lwaleero nkwebaziza olw'ebigambo bye tuyize Mukama nkwebaziza Mukama kubanga oyogedde n'obulamu bwaffe nkwebaziza Mukama kubanga otuddize eggwanga lyaffe Mukama tukwebaza ku lwa social media Mukama okoze ebikulu n'ebyamaanyi ku lwa social media NRM egamba UPDF etuuze wansi emmundu eggulewo emikutu weebale Mukama ffe twasookayo dda tuyina YouTube channel tuyina account tuyina page tuyina TikTok Mukama weebale Uganda wagitowa abasajja baswala buswazi buli lunaku baswala kati ye Museveni ekyala Mukama tunoonyeze Museveni oba mulamu oba mufu tumwagala Mukama tunoonyeze Museveni oba mulamu oba mufu wamma tuwulire waali nga wanoonya endogoyi za Elisa Mukama Sawulo endogoyi zaabula nozinoonya gye zaali nga atambudde azunze endogoyi zibuze nozinoonya Mukama tunoonyeze Museveni lwabwogo yamukweka oba yamutta oba yamusalako omutwe oba yamukweka mu kibokisi oba ali mu kisenge naffe tetumanyi Mukama tunoonyeze Museveni naffe tugenda kusituka free Museveni #free Museveni omusajja batuleetera ebintu nga babipanze ekituwadde nti Mukama waliwo ekintu twagala Museveni Mukama omutunoonyeze ekyala Mukama tukwebaza kyotusomeseza leero tubeere insured munda muggwe n'ebintu byaffe n'obulamu bwaffe Mukama byonna tubiteeke muggwe kuba nti gwobeera nnyinibyo oba omuliro gukutte anti insurance esasula oba babibbye insurance esasula oba byonooneseko katono insurance yesasula Mukama oli insurance yaffe wamma oli insurance y'abaana baffe oli insurance ya bulamu bwaffe oli insurance y'ebintu byaffe obugagga bwaffe bwonna Mukama tukwebaza kubanga mazima ddala oyina kyoyogera gye tuli naye twagala tukitegeere twagala Mukama twongere okukutegeera okusinga bwe twali tukutegedde twagala Mukama okukumanya okusinga bwe twali tukumanyiza webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo Mukama ansabira abalwadde bonna gye bali waliwo omukyala ali UK mukyala mulwadde US mulwadde ali ku kitanda ali mu intensive care atuttemu ebbanga atandise okutegeera tumusabidde naye Mukama tusaba omusumululire ddala mujje ku byuma mujje ku byonna bye bamutaddeko buli wiiki buli mwezi bamukyusa omusaayi ekyo twagala kikome mu linnya lya Yesu Mukama waliwo abantu bowonyeza owa sukaali agambye yavudde ku ddagala kati ennaku zino zonna tammira ddagala naye ali fine ali okke awulira era Mukama muwonyeze ddala mu linnya lya Yesu muwonyeze ddala kuba ate sukaali yali amukutte wabi mu kifo kibi awo sukaali talina kukwatawo twagamba Mukama sukaali tasobola kukwata ku liiso
Erisa tirirwala essukaali ko ffene edda mukama oyo ssukaali awone. Omukyala agambye takyakola ki takyamira mpeke za ssukaali. Luli abadde tafuluma nga tamize eddagala lya ssukaali kati yalivuddeko n'agamba munne gwe edduka waliyo katonda ali mu Uganda gwe kubira pasita. Omuzungu n'awakuba byayogera sibiwulira. You see I hear me sick ne musabira mukama muwonye mu linnya lya Yesu. Omuzungu oyo muwonye mukama omujje ku kiriri ategere nti mu Afrika waliyo katonda. Ategere nti kati katonda si wa bitabo. Katonda ye katonda. Omuzungu oyo muwonye yalibuulira banne nti ddala mu ggulu waliyo katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama abalwadde bonna mbasabidde. David e Dubai nkusabidde. Cambridge Hospital nkusabidde mu linnya lya Yesu. Mukama akusumululire ddala. Naye Mukama akusumululire ddala owonere ddala. Oddeyo ne ku mirimu gy'okole mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda ayinza byonna. Abalwadde bonna mbasabidde. Mwenna abalina ebizibu eby'enjawulo mbasabidde. Mukama abasanyuse. Mukama abakole bulungi. Mukama abaddizeewo. Mukama abayimuse. Abaweddemu amaanyi. Mukama akuweeyo ekigambo kimu. Mukama akuweeyo essimu emu. Abali mu lockdown Mukama abawe emmere. Wobadde ogijja wakaze ensondo ogirabe ekaze naye enkyo oyina okulya mu linnya lya Yesu. Oyina okulya n'okunywa. Omukebe gwa ssukaali gukaze naye ate abaana baagala okulya n'okunywa. Akasawo k'obuwunga kakaze. Mukama agenda kukuwa olye onywe mu linnya lya Yesu. Mukama buli omu genda ng'omusisinkana nga okwegomba kwe bwe kuli ng'obunafu bwe buli ng'amaanyi ge bwe gali. Buli omu Mukama musisinkane omuyise watandiise. Mukama ne Uganda tukwebaza kubanga Mukama katono mpola otuddiza Uganda. Tulaba ba Prime Minister nga baswala. Ayagala ekiri origino ajja mu Nuupu. Ayagala fake agenda mu NRM. Bwebale Mukama ebyo naffe tulaba obitukolera. Ate president wa Nuupu taliiwo. Naye Nuupu etambula yeegaba emmere. Yeeyina eddwaliro. Yeeyina ebirungi byonna yeebirina. Weebale nnyo Mukama otusanyusizza. Weebale okutuddiza eggwanga lyaffe Mukama. Abasajja b'NRM batudde bwe bati balabira ddala eggwanga ligenda. Bagula emmundu zibakuuma eggwanga ligenda. Kati bagambye social media yeetwala eggwanga. Buli omu genda oggulewo omukutu. Abo ab'NRM data ababule. Network ebabule. Tebajja kusobola. Era tubagobedde ddala ku social media. Eno media kyakulwanyisa kyaffe. Bible egamba Mukama juzi twasomanga Bible egamba Mukama agenda kusindika ennumba ku social media zirume buli wa NRM. Ashibaga katuza muwangudde n'amannyo. Numba tiwali kiki Mukama zino numba zaayita wano kuluma buli wa NRM. Ababadde ku motoka bavuga obugaali. Ababadde ku pikipiki batambuze ebigere. Ababadde ku bugaali badde ne waka batuule nga tebafuluma mu nnyumba. Ye Museveni takyatambula. Tumunonya tetumulaba. Buli wafuluma ennumba zimugoba. Weebale Katonda wa Isirayiri. Mukama otuddiza eggwanga lyaffe katono naye ng'olituwa terizika. Kigambo kyo kyekyayogera. Katono eggwanga lisobola okuzika. Bagenda okugenda nga tutegedde engeri gye bakiriyalingamu wali ku custom. Bagenda okugenda nga tutegedde emmundu amura bagikuuma batya. Emmundu obutafuluma ogwa mu mikono gundi gy'abantu ababi. Katono nga tutegedde nti ebintu babikola batya. Katono nga tutegedde international relations nga tufunye bambasada bagenda okukwanaganya ensonga n'amawanga g'ebweru. Si munda mwokka. Katono eggwanga lijja kuzika. Weebale Mukama. Abasajja balabira ddala eggwanga ligenda. Buli yeesimba mu maaso bw'ati avaayo na kiswalo. Buli agamba nti ye kamenyo wa NRM addayo aswadde. Bwaddayo taddamu kutambula. Weebale Mukama. Ffe tutambula emisana ne batugoba batukuba emigo tuyingire ku nnyumba. Naye buli we tutambula enduulu zivuga. NUP ne batukuba emigo bo batambule ne baswala. Weebale Mukama. Eggwanga lyaffe katono ogenda dituwa. Mukama kati ennumba ziri mu kubaluma naye mu Yoswa 10 Bible egamba nti wabakuba n'amayinja. Bible egamba nti be wakuba amayinja ne bafa amayinja basinga Yoswa be yatta ennaku 2 yayimiriza n'enjuba ng'ali mu kusala balabe be. Bible egamba bwe baatuuma entuumo nti bano Yoswa basse
bano be bamayinja nga bamayinja be basinga bali naye Mukama oyina amaanyi n'ogoba Museveni ne social media n'afa n'omulambo ne gubula Mukama gwasinga byonna ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza weebale Katonda wa Isirayiri ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza Mukama amiina aliyo gamba nti ayi Mukama nkwebaziza olw'ekigambo kyo mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange njatudde n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina Mukama akusonyiye oli mulokole kati oli insuwadi oli insuwadi kati just ky'olina okukola kutuukiriza misoso gya insurance togeza n'okyamuka ne insurance emmotoka bw'oba waginshuwaringa nga teriiko bitaala bino ebyaka ebweru bino ebyabannamasaka bwetomera ng'eriko ekitala kyekyagitomeza tebakusasula waginshuwaringa teriiko gaadi bw'oba gitaddeko gaadi ddayo insurance egikakase nti ye zino gaadi tuzikkiriza bwetomera ng'eriko gaadi ne bagisangako gaadi nga tekwaliko gaadi kitegeeza watomeddwe okigenderedde kuba oyina gaadi insurance tekusasula sebo naye oyina ate nja kujja wano mbasomese commerce kasotekayo ekyo kyekiba kyatomezza insurance making sure we wainsuwaringira bwoti bwoli bwoto bwobeera buli kyoyongerako osooka gigamba nekukkiriza nti ekyo kitekeko tukitegedde si kujja jeriga zeezezeego gotajja nago n'ogaleeta Katonda amala kukoneramu sitampu nti ekyo nkikkiriza si kugenda n'ogenda ozaalazaala eyo nga wajja tomuzadde osooka muga nti Mukama olwaliro ngenda kuzaala nakukkiriza nti genda ozaale by the way waliwo omukyala gwe tusabire newiiki ayagala mwana enewiiki fa abaana tumanyi n'okubabala mu linnya lya Yesu mukazi gwe wiiki eno ogivaamu n'olubuto bino bitu si byakusaaga tuli mu byaddala Mukama abawe omukisa ate mwenna mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu mugende musome ebyawandiikibwa buli lwolaba vidiyo bambi wakiri bayibuli egamba ne bujjamu ekigambo kimu kimaluwa amagezi okutegeera waliwo omusajja omu waliwo akagero ke baatugamba mbu waliwo omusajja yagenda n'akwata akanyonyi oba mbu nga kamuwendo mungi bw'akwata akanyonyi n'agamba nfunye empedde obugagga bwange bwonna buwedde akanyonyi ne kamugamba kituufu oyinza okuba ng'okoze eki ogaggawadde okuva lwonnina bwoti kuba nze ndi bugagga nti naye ngenda kugambayo ekigambo eki naye kyokutte tota owulidde nti ngenda kugamba ebigambo ngenda kugamba ekigambo naye kyokutte tokola ki tota n'amugamba kale nga sina kugamba kigambo nta omusajja n'alata akanyonyi ne kabuka ne kagenda ku muti ne kakugamba nkugambye ekyokutte tota kati gwe yavuwadde biwedde nkugambye ekyokutte tota gwe noota weeraba omusajja n'agamba obugagga ne bumuyita mu ngalo wamma kyokutte tota gwe bw'oba oyina ekigambo ky'ofunye ekigambo kya Katonda maanyi ekigambo kya Katonda mazima Mukama abawe omukisa mbaagala nnyo nsigadde nze ASP Asimowire enamba yange eri +974 33 93 9639 YouTube channel yange eri Asimowire Bible and Politics eyo ye wali video zange zonna ate wokka then omwami Sengonzi Ivan bambi banno bakunoonya naawe amumanyi mutugambireko nti no bamwagala abantu beberaliikirivu baakoma okumuwulizaako mu mwezi gwa mukaaga ali Turkey tebamanyi wawaali Hanira Nalutaya yamunoonya bw'obanga omumanyi oba naawe bw'oba gy'oli ng'onoowulira vidiyo eno kuba ku nnamba eri +968 91 72 43 99 oba eye Uganda eri +256 777 000 264. I sign out. Kama bawo mukisa mweraba.